Muganda wange Brian White simanyi kyakutuukako naye kyonna kye kiri nsaba Katonda akuyamba akusomose bibakuwandiikako ebikwogerwako oba bituufu oba si bituufu naye kyonna kye kiri nsaba Katonda akusomose embeera eno gye ndowooza nti gy'olimu. Siri kwerabira nze ne bannange abalala bangi be wayamba mu ggwanga lya Oman mu mawanga g'Abawarabu bwe watuwa akasente ne tununula abantu abawererako ddala. So tetusobola kwerabira Brian White olw'ebirungi byakola ki byatukolera. Wadde nga bingi ebimwogerwako nti yaggwamu, still tujjukira ekirungi kimu nti yatuyamba n'anunula bannyinaffe abaali mu mawanga g'Abawarabu. So tetulabayo kintu kisinga ekyo wadde nga ebiriwo weebiri oba tebiriwo oba bya bulimba ne still tusigala tuyimirira ku kintu kimu ti Brian White weebale olw'omutima omulungi. Nzikiriza nti ku birungi by'okoze ebyo bimala bumazi Katonda okumukakasa nti oli muntu mukkiriza ate era oli muntu wa Katonda. Ajja kukusomosa byonna ebiriwo. Muganda wange Brian White, ndaba ebintu bingi ebikwogerwako waggwamu n'ebirala bingi. Kyempa value kiri kimu nti bwe wali olina watuyambira baganda baffe abatayina ssuubi mu ggwanga lya Oman, twanunulira ddala abaana abawerako, twanunula abaana e Saudi, twanunula abaana e Jordan. So sisobola kwerabira contribution yo ku Calvin Cares, Calvin Ditch Migrant Care Services company yaffe. Weebale nnyo Brian White, nze nkyakusabira ate era ndi wamu naawe mu bulungi ne mu bubi. Nkyakusabira muganda wange, nsaba Katonda akusomose byonna ebikuwandiikibwako bangambye nti baakusibye wasuze kireka amabanja gakutwala. No problem, omusajja ebyo byasanga, katusabe Katonda abikusomose ate era tujja kuddamu tuyimirirewo ne Brian White Foundation. Brian White tukwagala ng'omuntu nga muvubuka munnaffe nga brother waffe, kintu kimu kyokka kye tujjukira ekyamaanyi kye watukolera ngaffe bankuba kyeyo okununula bannyinaffe abaali bafiira mu mawanga g'Abawarabu. Tetunnalabayo muntu yenna alina ssente akikola, tetunnalabayo muntu yenna yeewaayo. So ebirala byonna bisobola okwogerwa naye ffe tujjukira ekintu kimu olw'omutima gwo omulungi gwe watulaga nga tulina bannyinaffe abaali bafiira mu mawanga g'Abawarabu. Weebale nnyo muganda waffe Brian White, tuyimirira naawe, Calvin Kayanja nyimirira naawe kubanga wayimirira nange mu kaseera akabi ak'okumpa obukadde bw'ensimbi obuwererako ddala okulaba nti ntuukiriza okuyaayaana kw'omutima gwange eri okuyamba bannayuganda. Nkwagala nnyo, sisobola kukyerabira ekyo kye wankolera ekyokununula bannyinange abaali mawanga g'Abawarabu ne baddeeka. Ne bw'olikola ebibi bimeka, ne bw'olinnyiiza otya, ndisigala nzijjukira ekyo kyokka, omutima omulungi gwe watulaga. Tuli wano era nga ndi wano okuyimirira naawe. Tujja kusaba era tujja kusabira omuyaga Katonda ajja gutwala. Bano abakuba amawulire amabi bagamba nti waggwamu, bajja gakuba nga bagamba nti ate kati omusajja akomyewo ku luno. Big up on yourself. Guma tuyimirira naawe, yongera okunywera abasajja bonna bye bayitamu ebyo. Omukama ajja mu kubonaabona okw'amaanyi okusula ku binga bw'okiwulira neŋŋuma neŋŋakangume nesooka ne mva mu kusaala neŋŋaa naye kangume ng'olwo gw'ekkumi gutuuse makkati mu 15 ng'abaana bajja bagenda neŋŋaa kangume kanzireemu nsaale nensaala mu maziga amangi nga nkaaba neŋŋamba luli balumu nja kudda e Uganda. Kati nali ndi awo waliwo omuwala eyansindikiranga airtime bwe nali nga njogerera. Omuwala n'akola kinaŋŋamba Dina nalabye gundi posti ku Facebook naye ngenda binoonyerezaako olwana we naafuna ennamba ngenda kukola ki ngenda gikuwa ne mugamba ntaasa kuba mpulira neenyiyiddwa ate sirina wempita kuba batusibirayo tulinga abasibe basibaawo paka lwakomawo oba akomyewo saameko batambudde n'agenda n'asulayo mu abamanyi nga mubeerera ojjukira ebyokulya akola abisibirayo nembeerawo neŋŋuma neŋŋakangume luliwo olwo. Kati nali ndi awo nga 22 omuwala n'asindika ennamba ya Calvin nemunyonyola ezibya nemugambisa Calvin kyona kino naye obuzibu buli wano ne wano naye nkusaba oyogereko n'omusajja okole kimuntaase nga bwe bannyonnyodde ne baŋŋamba ki musobola okuntaasa. Nsaka binaŋŋamba Madina nsooka nsindikira ennamba nengimusindikira ku lwokubiri
n'agina ku lwokusatu ne mubuuza waliwo ekigenda mu maaso n'agamba mu ttaano ne bansindikira tiketi ne njiraba ne nsirika ne mugamba we balinyo we bali n'agamba togenda kwebaza nze wabula nkusaba ekintu kimu webaza omugagga Brian White ne mugamba kyonna ky'onooba oyagala okuba kukola ky'oba kukola kingenda kumwebaza kubanga nzijewa mbadde sikyalina suuyiriddayo nga buli omusajja gwemuwa enamba nti oba ayogerako noono ng'amusaba ssente zezimu ng'amugamba leeta miliyoni 7 mbeera mwagala sisaamu akomewedde naye temwagala mugenda kolaki kumufiirwa netuuka nembivaako nengamba kaŋŋume namisa Calvin yenyamba nantuusa kuuka taata Brian White webalina webali ddala wanze nali nkomye nga simanyi nakumanya nti oba ndidde e Uganda nga simanyi nze nagenda siri bwenti nga nagenda ndi munne naye omwana kasamanya nti nno kino nanvaamu completely omusajja nalya sente alidde sente tanyamye oli mu mbeera mbi oli mu kubonaabona kwegamba n'ogumira okubonaabona ng'osaba kimu oba nti kasenga Katonda yanzitira Uganda nesigenda ku mawanga kubona tugesaanisaninga akati kyefunyeemu kubalira bubalizi nti nno olinyinyonyi nga tofiiriddwa kati gwe ewammwe yo kyali nayo waffe gye wali naye era sifa abali awo bagamba nti oba twesobola sifa abali awo twesobola nze mbeera eyo oluweero luweero saidi mbeera